omukulu we bamuyita Daxx Kartel akayimba kuba kayita enswa zange yafulumiza n'akayimba guwoma producer yakubye akayimba kuba muyita bawa newe bijjidde byonna olunaku olwajjo mukwano gwe banfanfe omukyala bamuyita Momo 19 ndowooza emboozi eno mugijjukira yasobola okuba ate nga etambula balina enteekateeka yasobola okuba ate nga Daxx Kartel n'omukyala gwe bayita Momo 19 bali mukwano n'emikolo gyali mu nteekateeka era nga batuukako n'ekibuli ng'enteekateeka ebulako yagenda bamalirize embaga byonna bisobola okuba ate nga bitambula mwana muwala yasobodde okuba ate nga avaayo bwe yaviiriddewo nno omukulu ono Daxx Kartel 2021 waliwo emboozi ezaavaire zitegeeza nti baayawukana omukyala Momo 19 yasobodde okuba ate nga avuddeyo n'agamba nti ebyasobola okuba ate nga bibaawukanya awo nno baali mikwano gye kossa n'eddogo lye baaleeta nga bali ku mukolo nga bagattibwa ekibuli ebitaali byangu agamba yali takkiririza mu ddogo wadde n'akamu naye be yali asuubizza nti omusajja amuleeta ewaabwe baamala ennaku 7 zokka omusajja ne yeekyanga byonna ne bifa emmotoga z'abali bamuwagala bonna byonna ne bigenda nga bimuyita mu ngalo bwe bityo ono nno Momo 19 mukozi ku TV era nga influencer oba marketeer abadde marketinga company yo bagita Nabhem Tours and Travel naye badde mbizibu nti yanyaga abaana bakadama bali bagenda ebweru miliyoni 8 ejo n'emisango gibadde ku company eyo nenga giva kuki Momo 19 agamba nti abantu baloga kiriza ayaya atandikidde wano Momo 19 nga tugamba nti omwaka oguwedde tegwali mwangu n'akadde kano worst moment zenjukira lwe lunaku lwe babasendeza ba clients baffe ne passports zaabwe lwe lunaku lwe nafiira omwami wange lwe yanvaako so worst moment endala eyokusatu gwe mwezi gwe nafiira investments zonna ze nali nkoze ng'omu ulira omukolo gwe yayitirako mikwano gye be basobola okuba ate nga balumusuulamu be baleeta mbu eddogo ye nga bwasobodde okuba ate nga ategeeza Momo 19 ulira wuuno akyanyumya emboozi mbiwulira nange mu ŋŋambo nti nemukolanga emikolo mwenywezi ababi baba bangi nga tulowooza byakusaaga but I tested that era nakyo experiencingako kubanga tetwayomba tetwalwana nothing happened mba nkulimba alisaaga kulimba mu maaso ga kamera kubanga abamanya mazima abagamanya jagamba omwana ono mulimba tewali kyaba baabyogera bingi ate wengejo nali mu depression byali bimpisa bubi so therapist wange advised me okubeera off social media n'obutakozesa masimu linyongera okulwala aya basi bwe yali ku mikolo bamutegeeza abantu abakulu bw'olina okwenyweza omaliriza n'emikolo gy'ogendako gye gisinga amaanyi ye n'atabifaako wadde n'akamu yakkiriza nti eriiso ly'omukulu anyumya agamba ebintu byonna byaggwawo gwe sooka olire bw'agamba nagiyitamu oluvannyuma natuuka esaani nzikiriza nti bibaddewo bituuseewo zize ku zero so I have to stand on my feet again. Of course omuntu oviirwako business zonna kati ng'omuntu wana investments kubanza embeera nnyo bintu by'okugula amataka mayumba ni kati bwokera ku makya ebintu byonna by'okoleredde ng'omuntu byonna ne bisaanawo motoka biki byonna ne bikuvaako of course you can relate aya basi ye Momo 19 eri mukwano gwa Daxx Kartel nga bali bamaliriza bateekateeka kukuba mbaga nga balangiridde naye awo nno eyali tabaagaliza n'alisuulawo era agamba nti akayimba ke bagamba nti bakayimbira nze ke bayita enswa zange agamba akayimba kaali kakadde wabula kajja buzirwa mbeera enswa zange mwakafuna bubi akakayimba kakadde nnyo more than you think kubanga twagafuluma even before tunana kumuvinga in together yes naye just manager yakarelizingira mu budde obukyamu yes kyokkola nti abantu malowooza nti yali ayimba kunze naye kaali kaddala kuba kafulumiza mudde ekya aya basi wuuno Momo atubuulira byatandika biti ebyeddogo agambye nti bamugamba nti omukolo gw'ogendako gw'amaanyi abatakwagaliza be basinga obungi ye ng'awakana anti afuna comments 1000 mutwalo gumu ku YouTube akikuba ate influencer aliko nga tamanyi nti abantu baloga naye wulira then which minute igwawo baba ku bantu babi ba bad people bad mind people of course mwena mukimba nti abalogo gye bali they exist ebintu babije biri era atakikiririzaamu musaasidde you people mwina okwenyweza abantu babi so byatandikira ku mukolo byonna because wekyali awo kona mwami wange tewali tuba tulimbi aya basi
nnaku 7 zokka. Omwami talina kiyamukola nti yamukuba, yalabirawo ng'omusajja takyamukubira wadde masimu. N'agezaako buli kimu ne buli kimu ne bigaana, n'apositinga ebifaananyi ne bigaana, naye nga ye omulogo amulengera. Wulira nno okumanya eddogo ly'amaanyi nnyo. Momo 19 ne kampuni gye yali ekolera yasobola okuba ate ng'ebba abaana miliyoni 8 bakyali mu mabanja bakyagasasula. Wulira sikyakolera ko sinali influencer for them balowooza nti sente nze nazirya naye ate nze nali marketeer waabwe nti just nzija kutunda kintu naye sente bali be bazifunanga n'abafunanga kakisozi nkwasa ne naziwanga kampani sirina sente ya mwana gye nalyanga omuntu zonna kampani ya aya basi njikutegeezaako kampani bagiyita Nabham Tours and Travels. Agamba nti ono yali influencer wa kampuni eno ng'aginoonyeza abagala okugenda ebweru w'eggwanga. Era ku internet akadde kano emboozi badde etambula nga bagamba omukyalo ono Momo 19 be babba abaana babafera miliyoni 8. Biva kuki? Ku mikolo gye yagamba nti agenda kukola embaga. Bamugamba ojja kugwa paka ku down. Abaana abatuufu olowooza bwe batyo naye nga nze nga Momo 19 sisobola kubbamu. But just tebamanya what happened behind the curtain. Sisobola banenya kubanga of course nange beekera ku makya nesasula sente zange onfunire visa n'otagimpa era nange nandirowoozezanga bo. Naye lwakuba ekiruma nti ne betusasula sente bwe bajja ne bakola obutambi ng'obwo bwe tumala obubasasula betusasudde they don't come back. Nyo babo tebaaswale kubanga bwe bajja bo baswaza ne bava mawulire. Bwe basasula tebadda kudda mawulire ganti baneyo nasasuddwa. Aya basi Momo 19 alina obubaka bwalekedde abantu bonna. Agambye nti abantu wulira bange mpagala nnyo mwe bali kunjagala mwe bali kumpagira naye mwegendereza abantu be mutambula nabo. Abantu balogo, abantu babi, abantu tebaagaliza. Omuntu ajja kukola kyonna ekisoboka